Ekibiina kya Nuupu kyanjudde abakulembeze abagenda okwakwatira bendera mu kalulu akajja ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Enteekateeka eno etandikidde ku bava mu disitulikiti y'e Kampala okuli bammeeya b'amagombolola kw'ossa ne bakansala baabwe wamu n'abo abakiika ku lukiiko lwa KCCA. Wano bammeeya baweereddwa omukisa buli omu okwanja byategekedde abatuuze mu kitundu kye. Twagala amataala gabeereyo ng'omuntu wabeera atambula ekiro asobola okutuuka obulungi ewaka. Emyala gikulukuta nga saate si mizimbe, kasasiro atambula n'ajja myala gyaffe n'agijjuza olwo enkuba bw'etonnya amanyi nabisaalu nkere nabutiti n'ewalala olwo amazzi ne gajjula mu mayumba. Bo bammeeya bakomyewo omulundi omulala balambuludde ku bibadde bikyasigalidde ku mulundi guno bye bagenda okussaako essira. Labadde nnwanirira abantu nga waliwo nkuba ku mutwe nga ŋŋamba toyogera era olutalo lwali awe bwayise nga nnwanirira abantu obutabajjaako property rights. Akulira ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu bano abakwasizza manvuuli ng'akabonero k'ekibiina. Agenda kukwasa tiimu liida, pulezidenti wuyo agenda kukwasa tiimu liida. Abagenda okukiikirira ekibiina mu kalulu akajja Kyagulanyi abasoomozezza ku buvunaanyizibwa obuboolekedde wabula n'abasaba okubeera abavumu. Bano bakozi bammwe si babboosi bammwe, tubabasindikidde bakolere abantu era tulina essuubi tibajja baweereza basebo. Ono ategeezza nti bonna baweereddwa kaadi beekenneenyezeddwa ekibiina era nga basobola. Gwe munaalaba ne ambuleera basebo ne bannyabo oyo twamwekenneenyezza oyo gwe twesize tubasaba nammwe gwe muba mwesiga. Bano abakuutidde okukolera wamu okulaba nga bafuna obuwanguzi mu kalulu akabindabinda. You are each other's keeper, you are each other's support. Bwe muba mukwataganye ne mulumba mwenna mujja kuwangula mwenna. Kiri gye muli okuwangula mwenna ng'abantu abategeera oba okugwa mwenna ng'abasirusiru. Kyagulanyi annyonnyodde ng'akakiiko ak'enjawulo akaateekebwawo okutunuulira ku nsonga z'abo abatali bamativu naye nga baya kaadi bwe baafuna abantu abayitirivu nga beemulugunya ku nsonga eno. Nti baabadde bangi nnyo abakulembeze naye ate tiketi yabali ya muntu omu. Twafuna complaints nnyingi nnyo okuva eri abantu era nali ngoberera n'abamu ne bajja ne beekalakaasa ate nga batuufu. Abamu ku bataafuna kaadi abaagana okuwagira abo abazifuna ne basalawo okwesimbawo ku bwannamunigina nga n'abamu beesogga ebibiina ebirala. Kyagulanyi alabudde nga bwe batagenda kuwagira muntu yenna atajjidde mu kabonero k'amanvuuli. Tetuyina candidate wa independent gwe tugenda kusindika ffe ng'aba NUP. Nkiddamu, tetuyina candidate wa independent gwe tugenda basindikira ffe nga NUP. Buli candidate gwe tunaasindika agenda kujja n'akabonero ate ng'akabonero ako ye manvuuli. Mu ngeri emu akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu aka Electoral Management Committee sabbiiti ejja kaakutandika okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bendera ku mutendera gw'ababaka ba paalamenti. Enteekateeka eno yakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaalero.